olumbe olutemu olwatugiranga nga bannayuganda ate nalwo lusula ku bunkenke. Omanyi olumbe okulumba naye nga naawe lukutya. Kati nno kyekiri mu bulamu bwa Yosete buhabulwa wakati wa Museveni ne bannayuganda. Kati tugambe nti Museveni yerumbe, bannayuganda yenze oba yeggwe. Museveni ali mu kutya, agamba ki ekigenda okuddako oluvannyuma lwa America okulozinga buli kimu, buli nkolagana yaayo gye bali nayo ne Uganda. Museveni ekintu kino kimuli mu munyiga, ali mu kutya okw'amaanyi. Bwe wawa kyefudde olugumugumu nti tugambe Museveni mugumu, Museveni tabitidde ebya America. Muganda wange Museveni ali mu kutya era abuuza ki kyagenda okuzaako oba ki kyayinza okukola okulaba nga akomyawo omutima ne laavu y'Abamerika. Abamerika batadde akazito ku mwami Yosete buhabulwa. Omumerika alemeddeko, agambye Museveni ebikolobero byakoze ku bannayuganda byonna birina okustopinga. Naye nga gwenza okubuuza mukwano gwange wamugana nti kino kivudde ku ki? Kino nno kivudde ku Golodi ali e Busia. Golodi ono ali e Busia mukwano gwange, muganda wange. Golodi ali e Busia ono aleetedde Museveni ebizibu bingi. Museveni abadde munaye takirowoozangako nti bannayuganda nabo baba bamanyi ebintu. Abadde atuyita basiru, abadde atulowooza tetutegeera, abadde alowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talabise bya bugagga Uganda byeyina, era nga ye yamaze ddobi wa famire ye nga baasayinze n'endagaano zaabwe nga omumanyi n'Abachina. Okukuta kwakukutamu Museveni n'Abachina kumuzaalidde munnange n'ebizibu, era newolaba kati nga bwegambye nti olumbe olwajja okutulya bannayuganda otumalawo ate kati lututidde. Museveni atidde ali mu kutya. Gweva ku muntu akuggyako ekonomi yonna gy'obadde olina n'agamba nze sigenda kuddamu kukolagana naawe. Kibanga musuubuzi nga bakasitoma bonna bagambye nedda obadde mubbi ebbanga lyonna, tukuloozinze enkolagana naawe, tetugenda kuddamu kusuubira naawe oba kusuubulako. Bannange amaanyi gakuggwa. Kati yembeera muganda waffe Tebu gy'alimu. Naye nga lwaki aba yeetuusa ku eno embeera? Uganda si nnyangu, bannayuganda bagezi, bannayuganda bakoowu. Ojja kulowooza nti otegeera naye totegeerera buli munnayuganda. Ennaku zino bannayuganda baazibuka amaaso, bamanyi kye baagala ate bayimirira ne bakirwanirira. Ate era nga bannayuganda balabufu. Era bannayuganda beeteefuteefu nnyo okukyusa eggwanga lyabwe, era ng'ate tulina essanyu n'ekitiibwa nti Uganda yaffe genda kukyuka bulungi, nga buli kimu kitutambulira bulungi nga bwe twakibala era nga bwe twakisuubira, kubanga ekizibu kijja kuba kimaze ate okwesegula, ng'ekizibu kivuddewo ng'olututambuza eggwanga lyaffe nga bwe twagala olitambuza. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atugamba bulijjo nti akaseera kagenda kutuuka Museveni atandika otwegayirira tukoze tutya, atandika otubuuzabuuzaako nga mulowooza byakusaaga. Munnange nno kati bye bituuseewo kye tuliko. Museveni takyalina kyagamba wabula kyaliko tunnyonnyola lwaki abadde afuba okulaba nga ayonoona eggwanga, era n'obunkenke buno bwaliko temulowooza nti nabuliko bwa just abuliko lwakuba nti naffe tumutadde ku bunkenke. Muli bulungi oluvannyuma lw'okutegeeza abasumba ne bannaddiini abampise nti yadde byonna tubikolera tusinza, naye tulina omulimu munene nnyo ogw'okujjukiza gavumenti eno eyawamba obuyinza bwa bannayuganda, nti bannayuganda bangi nnyo abasibiddwa ewatali musango, bannayuganda bangi nnyo abatiddwa ewatali musango, bannayuganda bangi nnyo nga n'essaawa zino tebamanyikiddwako we bali nga famire zaabwe zaagala obbalabako. So nno nvuddeyo nga ninayo ebibuuzo bingi nnyo oluvannyuma lw'olunaku lw'eggulo okugenda ekitalya okulambula abaganda baffe abasibe abawozesebwa mu kooti masho. Navuddeyo n'ebibuuzo bingi nnyo naye njagadde nsheyalingeko obubaka buno nammwe baganda bange mweka bwe tuli mu struggle nga mulimbya ddala nga mulumirwa ensi yammwe era ng'ebigenda mu maaso bibakwata ku mitima. Guno gwe mulundi gwe ngenda okwebaza ku bakulembeze ababaka ba parliament abakulemberwa leader of opposition nti mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe. Ensonga gye mukoze kati etuzaamu amaanyi ng'abalwanirira eddembe mu nsi yaffe, nti gwe mulundi gwe muvuddeyo ne mustandinga ne bannayuganda ne tufiiringa nti mbutuufu leero mustandinze naffe, naye tubasaba muleme kukomaawo.
babaka bangi n'abakulembeze bangi betwalonda nga mujja mutugamba nti buli muntu akola omulimu gwe mu department ye mwali. Netwagala okubategeeza obaka mbategeeze nti buli omu okola omulimu gwe waali ogwe gwateekeddwa okukola tekikyamala ku Uganda gye tulimu n'embeera gye tulimu essaawa zino. Twetaaga okukola ekisingakaawo. Buli muntu alina okukwata emirimu ng'eneeno oba etaano etaano okusobola okugoba nakyemalira. For example, nze kennyini ayogera nammwe. Nze nali fuutu sojja okusookera ddala. Fuutu sojja owa ddala nno. Omubi ennyo. Nga ne bannange bakimanyi nti omulimu ogwo nagukolanga bulungi nnyo. Naye natuuka ne ndaba nga tekimala. Ne ngatako ekyokubeera activist. Tukoze demonstration nyingi nnyo ez'akabi eziri mu layini ya activism. Ne ntuuka ne ndaba nga nakyo tekimala. Nina okubaako nekyenyongerako ekirala. Ne ngamba kati ate nina okuba nga njogerera baganda bange bafuutu sojja bannange. Okwogera eyo yennyini fact eri mu ffe mwennyini munda. Ebyo byennyini ebya ddala bye tuyiseemu oba bye tuyitamu buli lunaku olukya nga biva mu nze. Ne ntuuka nenda nti ate nina okugattako omulimu mulala ogw'okunoonya famire z'abaganda baffe abaafa mu struggle. N'abo bonna abali makomera famire zaabwe ziri luddawa wa gye basibuka. Tukoze tutyo bayamba n'ekyo kye tusobola. Nendaba nga nakyo tekimala ne ngattako omulimu gw'okulaba nti noonyezanga baganda baffe abali mu busibe ebyokukozesa mu makomera 5 mwe bali. Luzira prison 4, buli prison eri Luzira tulinamu abasibe. Prison 4 eziriyo. Okuli Kampala Remand, okuli Upper Prison, okuli Maction Bay ne Women. Ne mmanya baganda baffe abala abali ekitalya mu prison ey'okutaano. Tinabo tuyina okulabanga nga twekolangamu mugendangayo okwogerako nabo n'okubagumya n'okubazaamu amaanyi n'okumanya ebibanyiga. So nno singa ffenna tunaava mu kubeera comfortable ne tulowooza mbu nze wano wendi wamala siteekeddwa kola ku kirala tugenda kwanguyirwa okugoba Museveni nga ffenna twegattidde wamu. Baganda bange mbagamba tuzuukuke. Nze navaayo nempa okulabula kwange Palamenti ekulemberwa ono speaker naku zino aliwo ow'ekiwaani ono amyuka Mama Lususu Tayebwa. Ne mugamba nti tukuwadde weeks 2 nga mutulaze abantu baffe we bali nga ne lipooti y'eddembe ly'obuntu ewuliriziddwa ate nga tufunye okuwulirwa okwaddala ebitali bino eby'okutuwuddiisa n'okutumalira obudde. Kakati njagala obbategeeza nti kye nalangirira nti nga weeks 2 ziweddeko baboyi tujja nebiri serious ebitali bya kusaaga. Kale wekuba kututta mugenda kututta mwe bakyali. Naye nga tujja. Banange nnyongera okugamba abakulembeze mwenna abasigadde. Ti banange ffenna. Tuveyo twenyigiremu baganda bange. Tuve mu zi council teri makulu. Parliament soke tujesonyiwe. Tuddeko kakati mu mbeera ey'okuteekawo ku kibuli. Tuteekewo ku mbeera twegatte. Nga Parliament yataddewo embeera naffe tetuba tusuuliridde tujja. Naffe tugenda teekawo embeera tugatte pressure. Tukakase ng'ensonga zaffe ziwulirwa. So nno bakyali bange njagala obbaga bitulimu si bya kusaaga bannange. Ffe twogera ku bulamu bw'abakyali baffe n'obwaffe bwennyini. Nze emirundi gye nsibiddwa sigimanyi. Nandibadde napowadda oba nandibadde nsaba asayiramu. Kubanga byenkoze profile yange mpesa asayiramu emba njagala. Oba ngenda Canada oba ngenda US bangi bazisaba nga ze nabuzi wali ku office ne yeekubya bifaananyi ne yeetega. Ne bamuwa n'agenda. Naye lwaki? Bwe mulowooza mbu ffe tuli banjawulo nnyo mbu ffe twazaalibwa n'emitima gikaluba giringa mayinja. N'ebyo bye tuyitamu ne bye tulaba mu nsi yaffe bye bituwejja emitima. So nno mbasaba bannayuganda buli muntu ky'obadde okola gattako ekirala. Buli obadde okola omulimu gumu gattako ogwokubiri tukakase nti tutuukiriza ekigendwa ky'okununula ensi yaffe ffenna tubeere free. Bannaye tetudongowala obudde bugenda bakyali bange. Eno message mbasaba mugitambuze tuuke ku buli muntu yenna na buli munnayuganda agamba mbu gw'olumirirwa ensi yo. Nsaba kati bwe budde osituke tutandike okukola ekiteekeddwa okukola. Kati nze Ntemi nze Commander 002 n'abasigadde tibanange ffenna tuveyo twenyigiremu baganda bange tuve mu zi council teri makulu Parliament soke tujesonyiwe. Tuddeko kakati mu mbeera ey'okuteekawo ku kibuli tuteekewo ku mbeera twegatte.
nga parliament yataddewo embeera naffe tetuba tusuuliridde tujja naffe tugenda teekawo embeera tubagatte tugatte pressure tukakase ng'ensonga zaffe ziwulirwa. So nno bakyali bange njagala obbaga bitulimu si byakusaaga bannange. Ffe twogera ku bulamu bw'abakyali baffe n'obwaffe bwennyini. Nze emirundi gye nsibiddwa sigimanyi nandibadde napowadda oba nandibadde nsaba asayiramu. Kubanga byenkoze profile yange mpeesa asayiramu emba njagala oba ngenda Canada oba ngenda US bangi bazisaba nga ze nabuzi wali ku office ne yeekubya bifaananyi ne yeetega ne bamuwa n'agenda. Naye lwaki? Bwe mulowooza mbu ffe tuli banjawulo nnyo mbu ffe twazaalibwa n'emitima gikaluba giringa mayinja. N'ebyo bye tuyitamu ne bye tulaba mu nsi yaffe bye bituwejja emitima. So nno mbasaba bannayuganda buli muntu ky'obadde okola gattako ekirala. Buli obadde okola omulimu gumu gattako ogwokubiri tukakase nti tutuukiriza ekigendwa ky'okununula ensi yaffe ffenna tubeere free. Bannaye tetudongowala obudde bugenda bakyali bange. Eno message mbasaba mugita nze emirundi gye nsibiddwa sigimanyi nandibadde napowadda oba nandibadde nsaba asayiramu. Kubanga byenkoze profile yange mpeesa asayiramu emba njagala oba ngenda Canada oba ngenda US bangi bazisaba nga ze nabuzi wali ku office ne yeekubya bifaananyi ne yeetega ne bamuwa n'agenda. Naye lwaki? Bwe mulowooza mbu ffe tuli banjawulo nnyo mbu ffe twazaalibwa n'emitima gikaluba giringa mayinja. N'ebyo bye tuyitamu ne bye tulaba mu nsi yaffe bye bituwejja emitima. So nno mbasaba bannayuganda buli muntu ky'obadde okola gattako ekirala. Buli obadde okola omulimu gumu gattako ogwokubiri tukakase nti tutuukiriza ekigendwa ky'okununula ensi yaffe ffenna tubeere free. Bannaye tetudongowala obudde bugenda bakyali bange. Eno message mbasaba mugitambuze etuuke ku buli muntu yenna na buli munnayuganda agamba mbu gw'olumirirwa ensi yo. Nsaba kati bwe budde osituke tutandike okukola ekiteekeddwa okukola. Kati nze Ntemi nze Commander 002. So ebisigadde byonna tuve mu kwogera tubiteeke mu bikolwa bakyali bange. Tweyanziza nnyo omwana wattu omuto asobodde situla eddoboozi lye n'aligatta ku lyo munnayuganda n'atutegeeza nti Uganda twetaaga okukwatira awamu, twetaaga okuyimukiramu awamu, tusobole okwerwanako, tusobole okwerwanirira, tusobole okutereeza byonna ebyasoba. Lwaki sitwala okusiima kwange olw'abaana bano abato abavuddeyo n'obubaka obw'enjawulo obutusomesa, obutuyigiriza era obututwala mu maaso, obutwongera amaanyi, obutulaga nti tutambula, obutwongera okuba abagumu era obutugamba nti at least tutandise olugendo lwaffe olw'obuwanguzi. Obubaka buno butuzzaamu amaanyi, n'oyo abadde aweddemu amaanyi bw'awulira obubaka buno agamba nedda kansituke ntambule n'abaana bano. Bayinza okuba balina omulamu omulungi, bayinza okuba balina ebyagala okuteeka eggwanga lyaffe, bayinza okuba balina ebirungi byagala okuleetera mu eggwanga. Naye muka natambula naffe, bannange tubasiima baganda baffe, mikwano gyaffe, mwenna abalina obubaka obulungi obw'enjawulo mwagala okugatta tulabe nga tulwanirira eggwanga. Bannange tusiima nnyo, temujjanga okwo, bino byemukola bye twagala ate era naffe bituyayanira, bye tubadde tuyayanira ebbanga ddene nnyo naye muba mubikoze. Bannange kitwongera amaanyi, kitwongera obuvumu, kitulaga nti tutambula era kitulaga nti tugenda kubeera bawanguzi. So baganda baffe, mikwano gyaffe, mu kaseera kano ng'amaanyi gaweddemu abangi, ffe tetuggwamu maanyi, tusigale nga tutambula era obuwanguzi bugenda kubeera ku sayidi yaffe. Very soon and very soon tugenda kuba engalo nga tugamba haleluya.